tukwagala nnyo oba akatukasoko subscribe ngo like nga to sharing onako wale twagala tukuletere omuyaaye omufere Ronnie Makabai engeri gyataputamu ebyawandiikibwa engeri gyabikozesezza okubanga bifevalinga amazzi gatunze mu Bible mulimu ebyawandiikibwa byogera ku mazzi ne bano abasajja bakwata abantu obujega bw'abantu bw'obutasoma Bible ne basobola okubanga ate ebyawandiikibwa babikyusa. Njagala owulirize Makabai engeri gya interpretingamu ebyawandiikibwa n'omwana wa P1 yakalokoka tasobola kubanga avunula waatyo. Okitegeera kati bino ebyawandiikibwa byebibafavalinga okutunda amazzi. Njagala mbikuwa olwaleero bano abasumba abayaaye ebyawandiikibwa bye bayimirirako okuguza abantu amazzi okubalaga nti amazzi gasobola okubanga gakola ki gasobola okubanga gabayamba. Kankuteereyo Makabai ng'afera ebyawandiikibwa ng'abijingajinga asobole okubanga bimaakinga n'ekintu kye akyatunda ekyamazzi mu ddakiika emu weti tukomewo ate tumenyemenye story yeeyo. Nga nkubuuza ku mazzi gano manyi gatabula abantu tunabadde ne bagamba kati abasumba batandise kuferera abantu ku mazzi batandise kuguza abantu mazzi abantu babasudde osanga layini eveno neeri mazzi bagatwale baganabe kiki ekiri mu mazzi gano kati kiki mugezaako okugamba abantu mu mazzi. Enjawulo eriwo nti abantu tebategeera lwaki Yesu yajja kola ki kulokola muki kati wembanga ngamba nti Katonda alina amaanyi olina okubanga abantu olina engeri gyokibalagamu nti naye omuwa kale ngenda ku example Bible nyini Genesis wetandikirawo nyini kati olubereberye Genesis essula esookera ddala chapter 1 olunyiringo olwokusatwawo eraga nti Katonda bwe yali atonda ensi omwoyo we yali ku mazzi n'agamba kawabeewo ekitangala ne kibaawo kawabeewo yayimiraawo yasinziraawo. Njagala owulize bulungi Makabai oyo ndowooza owulidde. Makabai agamba mu lubereberye Genesis chapter 1 verse 2 and verse 3 wasinzidde okubanga alimba abantu amazzi agambye atya agambye mbu amazzi omwoyo wa Mukama yali waggulu ku mazzi. Okitegeera kati mbwa awo wajja ekyawandiikibwa mbu omwoyo wa Mukama ayanguwirwa nnyo okubanga atuula ku mazzi. Okitegedde mbw awo wajja ekyawandiikibwa ekimulagira okubanga akola ki ng'amazzi mbw agatukuza. Nedda ekyo kyawandiikibwa Makabai mu mutaginge musomese. Bayibuli egamba mu ssuula esooka Katonda yatonda eggulu n'ensi n'ebintu ebyali bikyali wamu nga tebinaba kubanga byeseparatinga byali mixed kali katogo. Kakati okubyawula yalina okozesa omwoyo we. Omwoyo wa Mukama n'amaamira kungulu kw'amazzi. Okitegedde omwoyo wa Mukama we yamaamira kungulu kw'amazzi kitegeeza nti n'akuntanga empewo n'ayawula amazzi firmament nezaawukana. Kikyawandiikibwa tekikulagirako nti amazzi owe bantu. Makabai oli nnyo mu mubiri ate abafere banno balimbalimbako ku ebintu ebiriyo n'olabanga ebituufu naye ate ono Makabai omwoyo wa Mukama okumaamira ku mazzi yali tategeeza Makabai mbw abantu tandika obawa amazzi oba baleete mbw amazzi ogasabire nga wewewozaako bamazzi bagaleeta buleesi ne tugasabira mugateekamu mijiini gyammwe mugateekamu bintu byammwe bitategeerekeka tolimba. Lwaki tomugamba sigala eyo n'amazzi ewuwo oba ddayo ewaka amazzi agali mu taapu yo gonna aganaavaamu gonna nga tukuza. Lwaki ate asooka galeeta wali ku Senkulumandwa wali ku kitebe kyammwe wali ku kyoto kyammwe. Okitegeera kakati ekyawandiikibwa Makabai genda olimba abalala abatanalokoka. Omwoyo wa Mukama we yamaamira obuziba bw'amazzi oba bw'ennyanja teyategeeza nti gogabe mazzi yali ayagala kwawula firmament kwawula wakati w'amazzi the heavens and firmament ne earth. Yalina okubanga amaamira amazzi n'ajjanga embuyaga n'aseparatinga amazzi ne gakwatibwa mu bbanga.
kankongera obufere bwa Makabai engeri gyakwatamu ebyawandiikibwa mbu ebyo byawandiikibwa byaleese bibimulagira okutunda amazzi muzanyidde ku bannansi ne mukoowa kati ng'oggyeko ebyo kale ebikadde naye bw'ogenda ng'Ezeekero Katonda nnyini yagamba nti nja basamulako amazzi amatukuvu mbaggyeko byonna ebyo byabaweebuula mbaggyeko ebibaita okusinza atalinze Katonda yagamba nja basamulira amazzi ki amatukuvu kati bw'ojja mugundi mu 1 John ekisooka Yokaana ekisooka lunyiro lwokutaano baasa okuba ku lw'omukaaga ba ku lw'omunaana egamba nti Yesu Kristo ye yajja n'amazzi yajja n'omusaayi n'omwoyo nti era ebisatu ebyo bikiriziganya tiyajja n'amazzi gokka yajja n'omwoyo n'omusaayi kane Yesu kwennyini era bwe yakwata omusajja yali omuzibe n'amufujja amalusu n'amuteeketa ku maaso n'amugamba genda musolo wamu ogenda onaabe okiraba nti otherwise nti Bible bw'ogiraba eraga nti mukozesa amazzi kakati muwulidde Makabai bwe biba nga classes za kuvunula byawandiikibwa ali mu bebi in fact tannatandika bebi yeetaaga kusobola kuddayo waka okitegeera alese ekyawandiikibwa ekyezeekeri bwe kiseera kirituuka nibafukako nibakola ki nibafukako amazzi muli naazibwa era mulitukuzibwa nibajjamu omutima ogulinga ogw'ejjinja bawo omutima ogulinga ogw'ennyama bw'awo wajja ekiragiro ekimulagira okukola ki okufuka ku bantu amazzi n'okufuka abantu ku ki okufuka abantu okubawa amazzi yali tategeeza ekyo mu Bayibuli amazzi gakiikirira oluusi ekigambo kati gwe ebyawandiikibwa Makabai obinterpretinga direct nti bwe bagamba amazzi gegana amazzi g'ogenda okutandika okuwa abantu yali agamba kigambo oba mwoyo we amazzi gakiikirira ebyo ebintu bibiri nti olunaku lujja kutuuka ajja bayiwako omwoyo we oba ekigambo kye kijja banaaza kibatukuze kibajjemu omutima ogulinga ogw'ennyama kibawo omutima ogulinga manya kibajjemu omutima ogulinga ogw'ejjinja kibawo omutima ogulinga ogw'ennyama ono Makabai nsana kusabira eyo mufu muzibu kati Makabai kiki ky'osobola okubuulira abantu ebyawandiikibwa obinterpretinga direct kati awo ndago olunyiriri olukulaga okugaba amazzi oli yali ayogera ku mwoyo we na kigambo kye n'agenda mu Yokaana ekisooka 5:6 ekigamba weekiti this is he who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water but by water and blood, and it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. Olw'omusanvu lwagambye for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Makabai lunyiriri kyalo olukugamba okugaba amazzi mbuyo oyo yajja olw'amazzi n'omusaayi Kristo Yesu si lwa amazzi gokka wabula n'omusaayi n'amazzi n'omusaayi awo yabaali boogera ku kigambo nti oyo Yesu eyajja yajja lwa kigambo kuba kyayogebwa si lwa kigambo kyokka wabula n'omusaayi kati Makabai wana akulaga nti baali bawugira kugaba amazzi mbu Yesu yaleeta amazzi Mukama Katonda wange ate ono mufere nnyo mbu Mukama bakakande baferaferako enfere eri professional naye ate ono mujega nnyo mbu Mukama mbu yaleeta amazzi Makabai mu Bayibuli amazzi gakiikirira kigambo ba mwoyo mutukuvu kisinziira eri yawe boogeredde statement eyo amazzi mu Bayibuli tegakiikirira amazzi gogana aga bulijjo Makabai mumutaaginge musomese Bayibuli kubwerere sigamujjako ssente my goodness mbwawo wajja obuyinza bwonna obufera abantu n'amazzi mbu Yesu we yakwata we yasisigana omusajja okitegedde omusajja ono eyali omuzibe n'afujja amalusu mu maaso n'amugamba bw'agende mu kidiba kya Suluwamu bw'agenda anaabe mu kidiba kya Suluwamu
Mu Bayibuli egamba tukozesa amazzi wa Makabai wabanga waliwo Bayibuli weeragirwa okuba nga tukozesa amazzi. Makabai ninayo akakadde kange sikalina kati naye njatunda kyentunda oba njakanoonya mu ngeri yonna nkakuwe mpa olunyiriri teweetaaga na kujja gyendi wekolayo vidiyo ng'ondaga olunyiriri. Bayibuli ng'ekugamba mukozesa amazzi ompe namba y'essimu n'amannya ageereta nzikuteereko. Mulekere okulimba abantu okuvunula ennyiriri ekifuula nnenge Makabai. Ate nzivunulayo no yakijegganyo ya P1 abafere b'ennaku zino ababyewandiikibwa bakozesa logiki mungi naye gwe mubiri mwereere. Kankongera akatambi akalala kiwulanga bakatoliki bagakozesa makubatiza bakatoliki mu church bakozesa amazzi ng'ojjako kubatiza koko n'ebirala bakozesa amazzi. Kati nti abalokole abatasoma Bayibuli abamu yabigwa mu kigwe avudde mu katale tasoma Bayibuli najja n'abulya byatategeera. Naye nga bw'obanga oli wakuyamba abantu Katonda bakuwadde osobola okusalawo no ganda bakati mukwata akatambaala mukwate kino naye nga osalawo dimension Katonda gyakulaza okola ki. Kati nga lapo Apostle Paul yabawa butambaala mugende musabira abalwadde era nga agenda asako omulwadde n'awona mu mwoyo nsobola okugamba nti kikopo kino era kisabira buli kiba kino kijja kuwonya omuntu and it happens. Naye akuba nti amazzi omwoyo awumulyako mangu bw'olaba mu Genesis nti okwata Bible eri mu bigambo n'ogifuula practical togireka mu bigambo Bible ogifuula mu bikolwa. Bagamba nti okkiriza kutaliko bikolwa kuba kufu noba ng'oyogera bwogezi. Kati abantu ono Makabai mufu katosa kutuwa example y'Abakatuliki. Buli kyovola Abakatuliki bakozesa amazzi n'okuwa omukisa. Makabai gwatasoma Bayibuli abalokole basoma Bayibuli era abeewo bewawunza be batasoma. Tewali Bayibuli weekugamba yamba abantu ng'okozesa amazzi. Tewali Bayibuli weekuwalukusa okuba ng'okozesa amazzi. Weekwasiza po Apostle Paul yagaba obutambaala okitegedde yagabanga obwo buli walaga kiri kyali kyalumu instruction. It was once nga Petero ekisikirize kye okuwonya abantu kyogaba bwe yagenda agamba bane muteeka abantu ku street nzija ekisikirize kigenda wonya. No, it was a once instruction. Kakati mmwe kirabika it was a once instruction ne mukifuula okubeera doctrine. Kati amazzi Makabai wagafuula doctrine naye ng'ate amazzi tegabangako doctrine. Okitegedde teweekwasa Pawulo teyakolanga buli lunaku nga gwe wookola. Okitegedde so mulekerawo okukwata ebyawandiikibwa ne mubiteeka mu mubiri ng'omwoyo awummulira mangu ku mazzi. Bayibuli togiteeka Pawulo okugamba nti tetubeera bwezi bawulize wabula bakozi teyagamba nti Bayibuli tugiteeke mu bikolwa mu mubiri. Bayibuli olina ogiteeka mu bikolwa mu mwoyo kuba Bayibuli mu mubiri togenda gitegeera ebintu byayo. Eno Bayibuli ya mwoyo. Kakati gwe Bayibuli ogiteeka mu nkola mu mubiri bagamba mazzi ng'okwata mazzi ate ovuiki si mazzi ga bulijjo ebyamu birimu ki birimu magiki. Okitegeera oyo ye Ronnie Makabai tamanyi wadde ku interpreting wadde n'ekyawandiikibwa neki. Kakati eyo mugenda kolayo ki? Mugenda kolayo ki eyo? Muleeta mazzi ng'agongeramu byagongeramu ng'ajyayo lunyiriri mbuye oluzituuka alikola ki alibamansirako amazzi mulirongooka. Yagamba kigambo kye teyagamba mazzi Makabai. Kankongere Makabai asembayo osokola otegeere nti Makabai baba adde akole professionalism mu kufera. Oli ali mu nnyumba ekiro ebintu bimulumbye akukubira esimu nti musomba ebintu binombye ng'akwata amazzi ago n'asambula ku n'atereera ate amazzi tetukatunda. Oli ajja n'amazzi ge kuvaka netugasabira n'agazaayo kati gaba kubanga tigamukolera takomawo gwakubiri agamba nagatwala ne gatakola
naye agenda okulaba nga kyatutte kikoze. Awo nno abantu bava ne bagamba nti mulina amajiini ge mukozesa behind. Kati olesa amazzi go ngambye nti mu Yesu Kristo Omunazaleezi mazzi gwe fuuka mutukuvu. Kati gwe nogera nogamba nti majiini kitegeeza nti gwe Yesu majiini. Owulidde byensabye n'amatugo nogera naawe nsaba netukiziganya nekibaawo ate gwe nogera kale Makabai yekwasa nti singa amazzi gabwe tegakola abantu tebalikomyewo kankubulire bateekamu magic okitegedde gali amazzi bateekamu maanyi gakuwamba you have to come back oyagala toyagala olina okuba ng'okomawo okitegedde si mazzi gokka nti gakuwa ojja n'amazzi nga weyo agamba nti ojja nago ojja ne ordinary water wotuuka wali ordinary water ne bamukuba magic tegedde noddayo na musambwa gwo kuba noddayo na magic wo nga si kati tegakyali mazzi ga bulijjo wabula alina kyayongeddemu mbu amazzi lwaki tugawa abantu omuntu asobola okubeera ewaka ekiro ekintu ne kimulumba bw'atala nakukubira essimu abantu mubayigiriza okusaba ekintu ekimulumba asituke asabe ayite erinnya lya Yesu Kristo. Pawulo agamba buli alikowoola erinnya lya Yesu Kristo taliswazibwa wabula alirokolebwa. Si mazzi sikukubira abasumba simu mubalekere okukubira abasumba ekiro amasimu si mazzi nti gegasobola okusumulula. Akati Makabai naye yabadde awo ne bateesa ne kawalaka akak'omu church bukajjenga ka interviewer kogere ku mazzi naye mwapanze bubi akantu akumaliso ne mutula wansi ne munoonya ebyawandiikibwa ne mutandika obyogerako ne musooka munoonyereza bitegeeza ki bye mugenda okubanga ebyawandiikibwa mukozesa. Ebiwandiikibwa byonna bye mukozesa tewaliwe bibasembera wadde okubanga mukola ki okubanga ate mukozesa amazzi kati namwe ne mutuulaawo notuddawo ne kawalako we mutyo mukola interview ng'amazzi gakkirizibwa kubanga mu lubereberye omwoyo wa Mukama yali amaamidde ku mazzi mukakitegeeza omwoyo wa Mukama ayanguwa nnyo yingira mu mazzi Makabai baba yasomera wa logic dayo bakama bo bagambe biri byo mumpa bikyali bya pitu bali asajja bali mu secondary bali ku university sibasobola soke munjigiriza okuvuunula ebyawandiikibwa nga nkyamya abantu bakuwe logic wa scriptures osooka okomewo naye gwe naali eyo nze nkuwaga bwereere ndowooza nkuwadde Makabai mbuzi ezo z'ensonga lwaki agaba amazzi bakuleetedde ebyawandiikibwa naye gwe obisoma waliwo ekyandiikibwawo ekimufevalinga agamazzi ge babawa is not ordinary water lwaki tagamba kati beera ewuwo genda ku bowa genda ku tapu jjayo mazzi go mu firiji gwe saba wenywe ate nekyo tekikkirizibwa kubanga amazzi oba ogafudde doctrine oba ogagulumiza nti gayina amaanyi agawonya nno. Bayibuli egamba teri linnya lyonna teri kintu kyonna mu ggulu ku nsi ne wansi w'ensi eritusaanidde okubanga lisinzibwa n'okuwonya okuleka erinnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi. Yoyo Makabai nze ngenza olanga byayogera temuli makulu ebintu byetabisengejja bulungi n'omwana yakaloko kamusinga okuba nga interpreting ebyawandiikibwa sirabawaawo mazzi bwe bagoogerako nti agagabira abantu eka mukuwe ndowooza sigenda kubanga nsukka wano 0752347 ne 076108835 ze namba zaffe akusobola okuba ng'oyita ndowooza tusinkana olunaku olw'enkya alinsa hotel mu kibuga Jinja olunaku lwa Sunday ekya mugende mube nga ate mugulumiza omutonzi omulokozi mugende musinze mugende mu mayeekaalo saba Mukama akulage kanisa genda osabe va mu bigambo butokuŋŋaana gy'onookoma okulekera okuŋŋaana sitaani agenda kukuba sitaani agenda kufunza ng'ate tolina buddukiro. Bayibuli egamba temulekangayo kukuŋŋaana ng'abedda bwe baakolanga. Keera ku makya Mukama aba yakuwa ekkanisa genda okuŋŋaane waliyo by'ogenda okuyiga naye ng'obiyigira mu kyaki si waka wwo. Sigenda kubanga nsukka wano ate tusinkane kankuteereyo Makabai owulirize akatogo mu buugi ate oyafumbye amata n'ateekako omwetaago. Mubeere bulungi ate era mweraba.
nga nkubuuza ku mazzi gano manyi gatabula abantu. Tunabadde ne bagamba ikati abasumba batandise kuferera abantu ku mazzi. Batandise kuguza abantu mazzi. Abantu babasudde osanga layini eveno neri mazzi bagatwale baganabe. Kiki ekiri mu mazzi gano? Kati kiki mugezaako okugamba abantu mu mazzi? Enjawulo eriwo nti abantu tebategeera lwaki Yesu yajja. Yajja kola ki? Kulokola mu ki? Kati we mbanga ngamba nti Katonda alina amaanyi, olina okubanga abantu olina engeri gy'okibalagamu nti naye omuwa. Kali ngenda ku example Bible yennyini Genesis wetandikira wennyini kati olubereberye Genesis essula esookera ddala chapter 1 olunyiringo olwokusatu awo eraga nti Katonda bwe yali atonda ensi omwoyo we yali ku mazzi n'agamba kawabeewo ekitangala ne kibaawo kawabeewo yayimiraawo yasinziiraawo kati ng'oggyeko ebibakala ebikadde naye bw'ogenda ng'Ezeekero Katonda nyini yagamba nti nja basamulako amazzi amatukuvu mbaggyeko byonna ebyo byabaweebuula mbaggyeko ebibaita okusinza atalinze Katonda yagamba nja basamulya amazzi ki amatukuvu. Kati bw'ojja mugundi mu 1 John ekisooka Yokaana ekisooka lunyiro lwokutaano baasa okuba ku lw'omukaaga ba ku lw'omunaana egamba nti Yesu Kristo ye yajja n'amazzi yajja n'omusaayi n'omwoyo nti era ebisatu ebyo bikiriziganya tiyajja n'amazzi gokka yajja n'omwoyo n'omusaayi. Kane Yesu kwennyini era bwe yakwata omusajja yali omuzibe n'amufujja amalusu n'amuteeketa ku maaso n'amugamba genda musolo wamu ogenda onaabe. Okiraba nti otherwise nti Bible bw'ogiraba eraga nti mukozesa amazzi kibulanga bakatoliki bagakozesa makubatiza bakatoliki mu church bakozesa amazzi ng'ojjako kubatiza koko n'ebirala bakozesa amazzi. Kati nti abalokole abatasoma Bible abamu yabigwa mu kigwe avudde mu katale tasoma Bible najja n'abulya byatategeera naye nga bw'obanga oli wakuyamba abantu Katonda bakuwadde osobola okusalawo nogantu bakati mukwata akatambaala mukwate kino naye nga osalawo dimension Katonda gyakulaza okola ki. Kati nga Apostle Paul yabawa butambaala mugende musabira abalwadde era nga agenda asako omulwadde n'awona mu mwoyo nsobola okugamba nti ekikopo kino ngenda kisabira buli kiba kyonna kijja kuwonya omudanda it happens naye lwakuba nti amazzi omwoyo awumulyako mangu bw'olaba mu Genesis nti okwata Bible eri mu bigambo n'ogifuula practical togireka mu bigambo Bible ogifuula mu bikolwa. Bagamba nti okkiriza kutaliko bikolwa kuba kufu noba ng'oyogera bwogezi. Kati abantu oli ali mu nnyumba ekiro ebintu bimulumbye akukubira essimu nti musumba ebintu binombye ng'akwata amazzi ago n'asamula ku n'atereera ate amazzi tetukatunda oli ajja n'amazzi ge kuvaka netugasabira n'agazzaayo kati gaba kubanga tigamukolera takomawo gwakubiri agamba nagatwala ne gatakola naye agenda okulaba nga kyatutte kikoze. Awo nno abantu bavane bagamba nti mulina amajiini ge mukozesa behind. Kati olesa amazzi go ngambye nti mu Yesu Kristo Omunazaleezi mazzi gwe fuuka mutukuvu. Kati gwe nogera nogamba nti majiini kitegeeza nti gwe Yesu gwe jiini owulidde byensabye n'amatugo naye ogamba naawe nsaba ne tukiziganya ne kibaawo ate gwe nogera